بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبيتي وأبا من أبتشالا أبتوتو بوليدو كروتين بغاقد لبايك إسلام ميديا tubaniriza ku program yaffe y'olunaku olwaleero. Omwanjuzi era omutesitesi Imam Bilal Kitimbo Uthmani Mmenya Imam Kyamutawazi nga n'olwaleero tukomyewo tugende mu maaso n'okubeera nga tusharinga irimu ekwatagana ku nsonga zaffe ez'edduniya n'ensonga zaffe eza akhira bute bwe tuyinza okuteekateeka obulamu bwaffe bubeere bulungi mu mbeera gye tulimu ey'ensi nga ate bwe tunaatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala era tugenda kwesiima mu bikulu ennyo bye tuteekeddwa okutunuulira nga tutereereza obulamu bwaffe n'okubeera nga tweteekateeka okukola emirimu gya Allah mu butuufu bw'ogikola mwe muli ensonga ya finance. Labbaika Islam Media mu bintu bye tusizzaako essira era nga tukyabitwalira ddala mu maaso kwe kumanyisa gwatulaba ebikwatagana n'ebyensimbi ng'era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabissaako ensonga nga nnene mu Qur'an al-Karim ate era omubaka sallallahu alayhi wasallam n'abisomeseza ddala ekigenderedde mu buwanvu. Olwaleero tukomezzaawo omumanyi waffe ku bikwatagana n'ebyensimbi financial literacy. Mukadde wange nja kusaba sebo otulide kuba tulaba ku lutimbe gaggadde essalaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo ne mukadde waffe Haj Abdu-Noor Katende w'ebyenfuna wano ku Labbaika Islam Media. Mukadde wange semu njagala okwebaza. Amina. Omulimu gutambulidde ddala. Era njagala nku ripooti eva mu batulaba amazima gali nti obusimu bwe tufuna n'okwogerezaganya okwenjawulo n'abantu kulagira ddala nti it was long overdue omusomo guno okujja oguteekateeka omusiraamu n'atali musiraamu atulaba mu byenfuna. Tukyali mu capital twagamba tujja tambula mpola mpola bugubugu simuliro twagala tutambule nga tukwata kitono naye nga atulaba avaawo ategedde. Tuzimbye ekintu kino kati actually tulinga abateekateeka omwana tumuzimbye bulungi naye tukyali ku ntandikwa y'omwana ono capital. Bwe twali wano omulundi oguweddemu episode yaffe yayita watutambuza n'otulaga buti omuntu capital kyeki na buti omuntu amakubo ge yandiiseemu okufuna capital. Mukadde wange olwaleero luno njagala otutangaazeemu capital ono mmaze omufuna ng'omuntu alina business. Milioni zange 10 zifunye mu sources zewayogerako ez'enjawulo mu episode eyise. Olwaleero njagala oyambeko atulaba nange kennyini atudde wano naawe butya bwe nnyinza okukuuma capital ono. Capital mufunye era omulimu ngenda gutandika naye measures ki ze nnoteekawo okulaba nga akasente kano kenfunye tekanzirukako mu ngalo kubanga abantu bakaaba nnyo nagana business eno agitandika ne milioni 10 naye olwaleero sinadde 10. Mukadde wange awo njagala tutambulire olunaku luno olwaleero. Naam, alhamdulillah twebaza Allah w'ekitiibwa oyo atusobozeseza okuba nga tukyasobola okussa era twala omukisa guno okwebaza management ya Labbaika awamu ne Sheikh Bilal mwebale nnyo omulimu gwe bukola kubanga nange comments ze nafunye fe oyinza okulowooza nti nekintu okitwala for granted naye kirina effect ku bantu abalala, kirina engeri gye kiyambamu abantu abangi. Naye nga ebyo byonna biri awo la ilma lana illa ma allamtana, tetulina irimu okujjako Allah gyabakoze ki gyabatuwadde. Kakati nga tugenda mu maaso ne ku kibuuzo ekyo omuntu afunye capital milioni 10 ziri awo azikuumya atya? Azikuumya atya? Ekisooka kye tulina okutegeera nti waliwo concepts ze bayita nga overcapitalization ne undercapitalization. Zonna ziri ku extreme end nti capital mungi ennyo aba mubi
when the business is overcapitalized nga capital mungi aba mubi ne capital omutono ennyo aba mubi. Kati capital yali badde nga agwanidde ali awo kati obungi it is subjective kisinziira business ku business kati tumanaginga tutya capital. Ekisooka tukola what we call financial planning, planning for finances. Nti sente zaffe zino tuzikolera plan, ne tukola plan, no setting a plan. Nga okola otya plan eno, osooka no setting a goals. Obeera n'ebiruubirirwa. Kati oyinza okuba olina million 10 nga naye oluubirira business eno ebeeremu capital wa bukadde meka oba 5. Okay, 5. Nga kyekiruubirirwa kyotaddewo nti nduubirirwa working capital wange ono akule atuuke ku million 5 mu bbanga bweriti. Kati bw'oba tokiyina kijja kuba kizibu nnyo to work towards that nga tosettinze goal. Tobalaba n'abagamba luli mugule ki ogule akatabo owandiike naye kiruubirirwa kino tikibeera constant, kikyuka, kiri dynamic. Oyinza okumala myezi 3 ng'ate million 5 zikoze ki zizze kati n'oyongerayo n'okyusa n'osettinga ekiruubirirwa ekirala. So mwe tuba tuplanninga for our finances tulina okusettinga goals ne tugamba nti tuluubirirwa okufuna kino. We are working towards this. Now how do we get there? Yes. Kati ekyokubiri ku tracking you track that money. Cash flow management. No managing a cash flows. Sente ziyingidde zigenze wano wezigenze wezinogenda zikoze kyezirina okukola wezigenze controls zitaddewo mu mugundi sente teziita bweba bucket nga yetwala sente ng'erimu ebituli obizibye. Mukadde we katono nnyo ogenza noyogera ku nsonga enkulu nti tuteekeddwa okuba ne plan, a financial plan. Simanyi oba obudde bunaatumala naye I think nti financial plan is one of the basic concepts omuntu yandibadde nazo mu business. Njagadde ng'awantu awo tetunnavaawo mukadde wange otusiigireko ekifaananyi. Financial plan eno yandibadde etya kuba mu abaluzungu muleeta saying egamba nti failure to plan is planning to fail. If you fail to plan it automatically indicates that now you're planning to fail. Planning kyeki mu Luganda se ndoza yenteekateeka. Bw'otateekateeka sente already obeera nga asazeewo zifiirwa okulemerwa okuteekerateekera sente ntandikweraga nti kati zo sente oziwaddeyo zo zigenda kufa oyagala tokola ki. Awo njagala otugazizeemu okwo financial plan yandibadde etya kakati tutunuulira nga tuzeeyo emabega tutunuulira ku business ng'eki enjawufu kuki kuggwe separating business entity from you. Kati tugenda giplanninga sente za business ezo tuzikola ki tugenda tuziplanningira tutya. Sente zino bw'oba olina okutunuulira ebintu nga 3 mu business. Waliwo operations nti ebintu bye tukola on a daily basis. Ngula nsuubula nzizaayo sente operations. Kati olina okubeera ne plan eya operations nti sente zenkozesa mu operations ziri meka zino bwe ziti tezikwata wako n'ozizza wali n'oziplanningira nti zo ziri awo zimuvingira awo musaayi gwa business zikola sente gwe musaayi ogutambula mu operations guyise wano tugambe mu veins enene main veins tugambe mwezi gwe guyitawo omusaayi ogwo. Kati n'omanya nti ezo sente zaki z operations. Kati no planning nti waliwo ekintu kye bayita investment.
nga business yonna nga naawe bwe tugambye nti mu is an entity mu ayinza omutwale ng'omuntu eyawulidde abeerako ne investment nga naawe wonoogamba nti nagulayo eri akataka naye kitegeeza wa investinga senteyo somewhere. Ne business eno ina okubeera ne waliwo akasente n'ogiteekayo n'ogamba eno sente za investment. Business nayo kanjigulireyo ki? Kanjigulireyo akataka. Business kanguleyo shares mu company eno. Ndaba company business eteekeddwa okusiga. Aziekola naye ina okusiga. Nesiga somewhere. Negambe certain amount zino nzikoze ki? Nzisize. So mukadde wange kyogamba nti kiri dangerous omuntu okola okuli investinga mu the same business nga talina wala wa investinzeeko. Toteeka majigo gonna omuki in one basket. In one basket. Okay. Akagaali ayinza okugatomera ne gaatika gonna. Kati okudiversifying ebintu kiba kyaki? Mbadde n'omudala gwange gwa kasooli kapito wange wa mitwalo 5 kati wenkolayo ku bugoba ngulye ku bubogoya ntondeko ku bubogoya otundeko ku bubogoya ka business kanga kakasooli kasigaddewo ka business akalala akakola oyinza okubanga olina omudaala gwa kasooli wano naye ng'ate olina wali wateeka ka mobile money waliwo omuwala akaddukanya. Okay. Oba kitegeera kati akasente akava wano n'okuzaamu wali walalinga na capital wa million emu mobile money n'oyongeramu wali n'ogamba nti wa investingamu kaawo. Oba oyinza okubanga oli musuubuzi nga nze naye ng'olina abantu bo bewakwata n'okola emidaala gya chapati. Omudaala gumu mitwalo 40 ng'olina emidaala 100 buli lunaku gukuwa omutwalo gwaki gwa million y'esente. Kaye million y'esente olunaku kitegeeza nti okoze ki? Oinvestinze. Olina business wano naye nga naye ekola ki? Erina investment. Erina business gyezadde. So naye tugibalenga measure mu business nti if your business has failed okucreatingayo omwana omulala. Okuinvestinga creatingayo omwana omulala oli okusiga sente ewalala. Eyo naye eyinza okuvaako kubanga kino bwe kigwa tolina okola ki? Ogenda kuddukira. Then ate ekyo kikontana ne saving. I mean bwe ngamba investing tekitegeeza saving. Era kiri kye nali nkugamba luli nti omuntu sente zino ebya za saving bw'osavinga akasente ne kawera ka investing kagende kakole ekintu kateka mu kintu ekya appreciating a value oleme kubeera awo ku kintu nga kikola ki kirya buli sente zo. Right. Then ekirala kyali badde bwe tuba tuplaningira sente wali badde ng'otunuulira kye bayita financing activities. Financing activities. Nti ojja kutunuulira businesses ezisinga nga ziyinza okuba nga zirina ebikozesebwa oba waliwo ebintu ebitwala ssente. Oyinza okusanga nga business yeetaaga emmotoka naye nga tonnaba kukola ki? Kufuna mmotoka. Naye nga wano sente z'osasula mu mmotoka eno nnyingi okusinga eyali badde nga alina ki? Nga alina eyiye. Kati oteekawo sente oba n'osondawo akasente nga kajja kuyamba okufinansinga such assets ng'emmotoka. Oyinza okuba nga oyagala premises, oyagala ofiisi naye ofiisi okyali mukola ki? Mu kupangisa. Jjukira wano oba opangisa bizinesi ya mulala akufunamuko ki? Amagoba. Kitegeeza akukyajinga rent sente ki? Nyingi. Naye bw'obeera ne biruubirirwa nti maybe mwaka 5 nange nja kuzimba ofiisi yange. Kati ezo sente oteeke emabbali akanaakola emirimu egyo, akanaagula emmotoka ne running operations, akanaagula premises wonooteeka ofiisi zo. Waliwo businesses ezirina machinery ali expensive.
orizavinga sente ku magoba gofunye no reservingayo ka sente nti kana ka sente kagenda contributing capital in case machine ekola ki running down singa chuma kikuba ate tuddemu kunoonya sente zinakikanika ng'ate kibadde kikola so otekawo akasente ki emabbali akanaabeera kakola ki kayamba kaawo accounts zino zoyogeddeko mukadde wange nzaawule oba I can still run this on the same account nenga nti okay I have a business account like Alabaika Islam Media we have an account netugamba nti byonna bye tugenda okufuna mu business eno tulikola tuteeke ku account yemu should I put this money on the same account oba separating government account running kino and running kino oba nkikumire mu bitabo wano kisinzira ku discipline y'omuntu omuntu wakikumira mu bitabo nga kyawukanye zino sente za operations zino nga kyawukanye era kyekimu wano mu bitabo bw'abeera nga alina discipline ajja kisigaza nga kyekyo nti wano finances wano tekyasobola kuinvestinga sisobola gula ttaka lya sente ezo kubanga kagundi kange kakola ki kaweddeyo aka investment tosobola gula ttaka eyo wakuba kali kaweddeyo naye waliwo nga oli talina discipline nga kyetaagisa okuzijjawo n'oreservinga n'ozijja nawo n'ocreatinga n'ogifixinga obusobola obutakola ki obutazikwatako kati nze naligambye otunuulira cost benefit you do a cost benefit nolaba ebigenderwa kubanga ojja kubeera n'accounts nyingi kwe kuli bank charges nyingi ng'ate tuli mu kumanaginga finances naye ate charges nezigenda nezikola ki neziyitirira nezibeera nga zeerodinga capital waffe naye okusinziira ku nsonga zino esatu zoyogeddeko mukadde wange twogedde ku operation activities netwogera ku investment activities netwogera ku financing activities ndaba nga financial discipline is paramount ku activities zino zonoyogeddeko naye nga bulwadde bwaffe simanyi mugenda tuyamba mutya mwabakugumbya enfuna okutuzimba mu culture ya financial discipline kubanga ndaba nga financial discipline is ndoza yandibadde foundation y'okukuma capital once you lack financial discipline capital agenda kudduka kino kyo mwinawo amagezi ag'enjawulo ku butya omuntu bw'ayinza okufuna discipline eno oba kusabira busabizi Katonda kuyimirako mu tahajjudi tukambe nti Allah byonna tulina obikola naye abantu tukubirizibwa okuba nti tukkiriza n'okkiriza obunafu bwo okkiriza obunafu nti ndi munafu wano mukuuma ebitabo ndi munafu nze sente wenazikola ki ngenda zirya n'okkiriza obunafu bwo then no seeking help n'osaba obuyambi nkoze ntya kino ekintu kubanga abantu tubeera mu mbeera ya njawulo abantu webeera ne weakness mu finances ogamba naye nze simanyi kukuuma sente then osobola okuyafuna munno n'ogaleeta omuntu n'akuyambako naye kikonyeko wali nti ekitegeeza nina okubeera nga cost benefit analysis eno gyoyogeddeko omuntu ono ngenda muleeta naye ngenda musasula kyenkana ki era kino kyengenda omuwaayo ekitonotono kisigala nga kinkuumira ku leeni ey'ebirubira bye nnina omanyi oyinza okuleeta omuntu n'omaliriza ng'ate sente zino z'omuleese akuterereze ate mu kumusasula eyandimulese asinga gwe ne weevako bwefu ne woba olya n'olyako akatono so omuntu ekitegeeza nti mu kuma capital ono tukkirize nti discipline tetugirina soka okkirize tuleete abantu batuyambeko ate tulina n'omusomo gwa bahajati bali gwe basomesa ogwa psychotherapy yes ndowooza bajja tukoonirako awo eyinza okubeera nga nayo mental disorder omuntu okuba nga tasobola kwekumirako sente gulya n'obuteemanya waliwo n'omuntu nga teyeemanyi bakikonako wano self awareness omuntu okwetegera nogamba nti nze kati ntegedde nti nze wembeeramu n'akasente mbuguma waliwo omuntu bwakwata ku sente bati n'akyamuka
nazikola ki nazo naye nga walibadde nti olina budget nti sente zengenda okukozesa wano zezino era kituusayo ku nsonga eri gy'okoonyeeko ey'okubeera ne financial plan. You should do things on budget. Nti wemma ngenda kukola kino actually aseeka wange kyoyogeddeko nti okutunuulira ekintu n'okyekkanya bulungi n'omanya nti wano sente bweziti zenneetaaga wemma kye ŋŋenda kola me have such and such an amount kiringa kugenda mu katale kugula by'ogenda kukozesa mu katale neeteegayo ebitiiyo 3 n'enkumbi 2 togenda na sente zisobola kugula wilibalo kuba oyinza okuvayo nga ne wilibalo okoze eki naye era n'eki ku nsonga era tulina okwongerako n'ekintu nti mu finance planning tulina n'okuteekawo ebigwa bitalaze waliwo oba akasawo oba provision entono waliwo ebintu ebigenda okugwa nga tebikoze eki nga tebiraze katulina okureservingawo ekintu bwe kityo nti waliwo ebintu ebigwa nga tebiraze naye nga ate biriki do I need to have mukadde wange Hajabe neetaaga okubeera ne percentages eziri separate ku bintu bino kubanga emiliyoni zino 10 zifunye weziri omulimu gwentandise guyinza okubanga gujja kumpa emitwalo 10 buli wiiki naye ebintu bino byonna Hajabe byokoonyeeko njagala mbikole mbeere nga tisina kyenteekayo bwenga omuntu omukugu mu byenfuna percentage wise ebintu bino ebisatu byoyogedde kuba mbirabye nti bye biri crucial mu kukuuma capital okwetegereza operation activities omanye nti bino this is what I do every day ngula ebintu bino nsasula abakozi wejeze zaabwe ezekawungezi nkola bwe sente zo zina okubeerawo bino byenjagala okubeera nga nsigamu nsobole nange okukula bino byenjagala okuteekamu esente business esobole okukula waliwo percentages zitwanditunuulidde omuntu nazitunuulira kubanga atulaba ku lutimbe gaggada ayinza okugamba nti mumpadde broad picture naye munyambye mutya kakati ekisooka generally there is now subjectivity kubanga buli omu alina goals ze waliwo ebiruubirirwa byanjawulo ate bino ebiruubirirwa bigenda ne bikyuka kati neotunaawo kwa percentages enkya zigenda kola ki kukyuka naye nga waliwo theories abasomi b'ebitabo ze balina kati nga seka theory waliwo musajja bamuyita Jim Rohn ye yatuwa 10 that totals to 100 kitegeeza the first 10 charity ye yagidizanga Mukama Katonda amuwadde zaka olina agiyita zaka kati bwomala okugyamu zaka tetesobola kubeera 10 zaka ye magikiddwa utiba netuyinza kitwala mu swadaka nti akabizinesi kange nkasaddaakirayo buli wennyingiza nkwatako Katonda negateeka mu muzikiti oba nenyamba omunaku oba nenkola bwe nti kubanga naawe ojjukira Allah agambye mu Qur'an nti wayurbi sadaqat wayamhaku Allahu riba wayurbi sadaqat Allah akuza bizinesi egiddwamu sadaka ayinza okugira mu matuluba abiri sadaka eno yaffe eya bulijjo etalimbale oba negira mu tuluba lya zakatul mali nga Allah agamba nti bizinesi yonna evaamu sadaka oba evaamu zaka njikuza ate wayamhaku Allahu riba ate evaamu interest oba eyingiza sente za interest yagikuba ku ttaka ate nga twagala bizinesi yaffe kule kati jjamu nkaaka sente awo osobola ogamba 10 out of 100 kagenze mu sadaka nyingiza omutwalo kanzijeko 10 luno nga sinnatunira bizibu bya bizinesi 10 kanduwe mungu nokwata 10 olulala n'oluteekamu yayita nti this is passive capital. Passive kyekintu nga gwe toliiwo toli active in it naye nga kireeta sente bodaboda omwana agenda nagulayo ka bodaboda n'akagaba oli akavuge ng'amuleetayo omutwalo ye tagenda kubeerayo kuvuga boda naye abeera yeebase nga lisente yeekola kati giteekaawo ne guli omudaala gwa chapati gwekugamba otyo nagwo it is passive. Then another 10 najiteka najiza mukiri wagambe financing najiza mu business abekune bintu bya financing mu business yo yenyini ekule mu business ekule no cheri financing activities then eri 70 jatuteje twagamye mu operations that is now active ye yachiwa percentages ezo that is active capital yene zikola operations ekoze yeche yajiwo oyo mumanyi
naye naawe osobola okusinza ku bwetaavu osobola osala n'ogamba nti nze ndya kukola 11197 kisinziira gundi okusinza ku bizinesi bwefaanana n'ebirooto n'ebiruula byolina muki naye nga tolina zero. Era kye yagamba nti the amount does not matter. It's not all about how much you're going to put aside. It's all about the discipline and the philosophy. Joli kweka calculating amunti I have a plan that jenka kasante ajja kunteekawo enkola ki entwala mu nsi ensuubize. I have a plan. Ate seko ojja kutunuulira olumu nti ogenda kutunuulira nga sente zino z'obadde oteeka wano mu 70 mu active capital ng'ate oteekawo nnyingi naye ate zireeta akagoba katono ng'ate sente ziri ze watadde mu passive wali mu bintu bino by'otali involved directly ng'ate zireeta akasente kangi. Kyekintu ky'ogambye nti waliwo evolutions ezibeerawo mu kukyusa mu bintu bino nti ojja kwesanga nga ate 70% olw'obwetaavu ogissa ogizizza mu gundi mu passive. Ate kigenda kutuuka ekiseera nti eno gyewateeka mu passive ate season si yakola season katali wetaaga ozzeeko mu gundi obeere ng'okoza ki ng'okyusa abantu bakola bike. That's how important financial literacy is. Nti ebintu bino bw'ogenda osolooza irimu eno obwongo bwo dynamically butandika okutegeera butya bw'ozanyisa ebintu bino. Kiringa formula gitabulamu emmere y'emisolo n'enkoko nti mu kusooka otandika ne formula eno omusawo gy'akuyigiriza naye olina wootuuka nga because of experience and expertise that you've accumulated over a period of time otandika nga kwennyini nze nawe natuuka mu kujjanjaba enkoko manyi naliri mulunzi kasigu mu poultry mostly broiler department natuuka ekiseera nga nze eddagala ebandagiriranga okujjanjabisa enkoko nze ntula wansi ne ngamba nti enko zino okusinza ku bulwadde obuzze ngenda kugatta amadagala 4 ngera abasawo baŋŋamba nti amadagala ago ogagatta gali dangerous naye nga nze mbagamba nina ensonga lwaki amadagala gano ngagatta ngera ogenda otunulira overtime nga gampa byennyini bye mbadde nnoonya. Kati naawe atulaba labbaika kyegezaako ekuwa basics mu financial literacy kw'onaazimbira okwetereza gwe kennyini. We are not giving you a finished product ntuganda employ this kikupushing ku kyoyagala but we are creating a foundation. Otandikira osobola otandikako bwe tuba twogedde wano ku 10 goyinza okukola ozimixinga mu ngeri yo ekkolera kubanga tetujja kudictatinga naye ng'oyo omuwandiisi yakola ki era yagamba ekigambo nagamba nti nze okusinzira ku nze obwetaavu bwe nnina goals ze n'ebiruubirwa bye nnina na butya bwe njagala okutuuka ne period mwe njagalira okutuuka ku biruubirirwa ebyo nze I've employed this naye era teyakikomeka kuba goyinza okubanga ebizibu by'olina amazima gali nti 10 bw'oluyingiza esiringi olwenda lulina genda mu operation ng'ate kati 10 kino ekisigadde kino kyogenda otutemaatema kigende mu sectors 3 abatula ku lutimbe gaggadde hajjabbe ogenda kukomawo ogende mu maaso n'okubeera ng'ottaanya ensonga eyo ndaba obudde bugenze kino mu kitwalo okuva mu bigambo bya Haji Abe nti capital gw'ofunye tunuulira ebintu 3 nga bikulu: operational activities, investment activities ne financing activities. Outline that obiteeke wansi then kati ogende ng'obitemaatema ndowooza mba nkufunye operation kitegeeza ebintu byetukozesa mu bizinesi eno. Financing bya ku finance nga bwe tugamba finance nga bwe twagambye assets kugula bintu. Then investment is when you invest no sigako ewalala. Kakati waliwo n'ekintu ekirala bwe tuba planning for our finances tulina okuconsideringa kubanga bw'otunuulira ebintu ebikubye wansi business ng'ovudde ku ebintu ebisukka ku kutegeera kwaffe, for example ng'obutawa zaka osanga abantu okimanyiseka nti business esobola okugwa lwakuba nti gwe toyunga luganda sadakta. Kati waliwo n'ebintu nga omusolo tax planning. Bw'oba omusolo toguplaningidde bulungi gusobola okukusuula. Sekanze embeera gye ndimu kati
nakola emirimu nga giriko VAT nalya mulye kati ngenda okufairinga at the end of the month nga tesiiraawo sente zakukwata kusasula URA ng'ate sente zajja because I received VAT siwo kati kyekugambye nti ate nalya mulye batuuliza VAT taba wammwe era temulina mulya nakitegedde mwezi guno oguyise musololezaako government you are like collecting agents ne musololezaako government naye sente tezibakola ki kakati bw'ota planningira for misolo for example you are not compliant at all totadde mu nkola mateeka ga bya misolo bagenda kujja bakuba assessment nga togisobola era oggalewo kakati kize kyensaba buli omu bw'abanga planningira finances alina okuplanningira ki omusolo no planninga to be compliant no planning okusasula omusolo no planninga nogamba nti wadde sente kati seeka sente wazirya tozirina ate todduka buddusi genda mu URA bakuwe payment plan otandika oteekayo emitwalo 10 ojja kulaba ng'ogimaze era ogendayo that is now planning kyekyo kyetwogeddeko having a plan mu byonna seka Abdu-Noor byogeddeko Haji ndabira ddala ng'ekintu ekyokuddayo tusome business kigambo kikulu amazima gali nti abadde baraninga business entities zino nga tetulina knowledge eno tubadde mu byaffe we are bound to fail actually most of abatulaba naffe kennyini tuyinza okuba nga tubadde tusurvivinga by Allah's mercy yes we all survive by Allah's mercy but waliwo planning Allah gyatulekedde nga ffe abalina okugikola nga ffe ng'abantu tulina okubyekolera ebyo bitambule ndowooza ffenna tukkirize business zitwale mu malwaliro era kenyanto kenjagala osembyeyo nkoze assessment ku business yange nga mazima bwendi kankose ekigambo nti ni mu financial kwagamaya ndi kati ebyenfuna byange embeera gye birimu amazima gali nagwadda mu kinnya neziika dda naye mbadde simanyi nti ndi mu kinnya if I come to you or if nga netaaga services zammwe nga mu abantu abakuguse mu bino are you available? Esebo tuli available era osobola okutuukirira bayika wonna ofiisa wala bayika yenna asobola okututuusaako netukola netuscheduling appointment we sit down netwogera inshallah tuba tusobola okufuna together we can get a solution for your problem. Wakati kyentunulira nti since we have businesses zino ziri zaawukana ndoza solutions nazo zinakubeera tailored to a particular business. So abatula ku lutimbe gaggadde la bayika nti kati kyekiseera okusookera dda tukkirize nti embeera gye tulimu state gye tulimu eri awful embeera gye tulimu mbi tuyinza okwagala ffe bennyini obyekolera tubitereeze ffe kennyini Allah ayinza okusaasira nekibeera naye ate era kiyinza otakinga longo olwa levels zaffe zetulina mu bumanyirivu ku business tukkirize tu employinge abantu Allah bagiftinze n'ebirabo bino ebyokubanga bamanyi ebyenfuna bajje bakole ki batuyambe kansume temuli expensive nnyo wanyinza okuba ne business yange ya million 10 njagala mujje mugitereeze naye nga tengenda kuspendinga 15 nga nina okusooka okuggalawo temuli babbeeyi nnyo seeka tusinga kutunuulira tumanyi nti Allah yasinga okukola ki okuriwadinga Katonda yasinga okuriwadinga mulina mu aspect y'okukola ku lwa Katonda Allah yasinga okuriwadinga fe lumu ne probono tukola ne case seko ogenda kusookera wange inshallah obanga mukola ne probono cases ogenda kusooka because I'm in their need of financial help. Truthfully abatulaba ku lutimbe gaggadde amazima gali nti we need financial help. Mukadde waffe nga bwazzaatugamba nti olina okubanga embeera gy'oli mu bizinesi yeetaaga okgendako mu ddwaliro waliwo bizinesi nga zeetaaga n'okuweebwa ebitanda emaleko weeks bbiri ge mazima naye bino byonna seeka bino byonna tosobola kutegeera bizinesi position gyerimu oba bulwadde bwerina nga tetuwandiika
ate awo njagala tujje mu episode eddako nga tetuwandiika leero tubadde ku bukulu bwa planning tusobole okuprotectinga capital okukola emirimu gya Allah tusobole okukuuma capital kubanga byonna bikulu business Allah tajja kukuuma capital nga tosaala oli musajja musiraamu otandisewo business naye Allah akwadde business ate tokyasaala jjama towa zaka toyamba toyunga luganda toyina mpisa toyina mpisa akhlaq toyina mpisa ebyo byonna bisuula capital ne bw'onaakola bino byonna betwogeddeko ebya knowledge eno ey'edduniya naye nga bito bikola era Allah ajja kukuba n'okawutu oyagala toyagala so nkakasa nti package mukadde waffe gyatuwadde olwaleero ejja tutambuzaako mu episode eddako sheekh njagala tujja tutunulye broadly on how butebo tuyinza kati okukoona ku bintu bino ebisatu tugende nga tukite mu muntu akibajeti omuntu ategeere sekoyogera nnyo ku kigambo ekyokuwandiika naye omuntu ali ekitabo yakiguze naawe musiraamu gwe nasanze nga yagenze mu aristock wayogera wano kugula ekitabo omuntu agula ekitabo nga nakirungi ye yagenze mu aristock mukwano gwange ali awo era nja mwogerako bamuyita Hamza semwogerere simanyi oba omumanyi yagenze mu aristock n'agulayo dayari ennungi dayari ku nnasa wali ya mutwalo nga gumu kitundu mu aristock yagiguze emitwalo 3 kitundu nawe nabadde njogeramu okuleraga nti Hajabe yagamba gula akatabo nga kalungi ate nga kabbeeyi akanaakusikiriza okuwandiikamu era yatadde mu nkola naye kati problem weeri akatabo kakafunye awandiikamu ki natiddo kimubuuza ekyo akatabo kafunye naye kati owandiikamu ki awo tugenda okujja inshallah era simanyi oba Allah ba management yaffe ejja tuyambako ndooza session eyo tujja kubeera n'olubaawo omuntu ono mu structuringire wemba wakola budget biki ebibeera mu budget wemba wakola financial plan gundi kize ngendo teekamu wano nteekawo kino wano nteekawo kino wano nteekawo kino ndooza sheikh omusomo episode yaffe eddako awo tugenda okubeera on the board bookkeeping inshallah nsaba Allah akkirize abatula ku lutimbe gaggadde ogwo nno omusomo gwa byanfuna era tutambula ne mukadde waffe Haji Abdu-Noor Katende omu ku badirectors ba Labbaika Travel tukujjukiza nti ensonga zonna zolaba zetutambuza baada Allah ziteeka bamu ensimbi bannaffe aba Labbaika Travel ekyo nno kibiina kyaffe ekitambuza abantu batwala mu hijja ne umra tukujjukiza nti umra yaffe yadde sembe dda ate obudde butambula genda wali ku offices zaffe Koraso Road Cham Towers kyekizimbe room 221 ogenda otekeyo akasente katono nnyo akagenda mu umura ennaku nnyingi tusubira otambulanga ennaku z'omwezi 2 tukoma omwezi gwa January nga 3 oba 4 genda otambule n'abaddu bano abakugu these are specialists as far as Hajj and Umrah is concerned genda obeere ng'obakozesa bakutambuze mu holy journey mu lugendo olwo olw'ekitiibwa nkakasiza ddala nti bw'onaaviirayo ojja kuba nawo okakasizza nti Labbaika Travel kyekyo tubadde ne baganda baffe aba Ainu Shams era nno ssomero lyaffe lya busiraamu twabatedderewo secondary tetwagala muntu yenna kwekwasa mwaka gujja agambe nti abaana basoma bulungi primary ka tubatwalewa omwana ava mu primary section nga tumuyingiza secondary eyo Ainu Shams nno munaabeera nga tubaletedde ne university tufulumye product ngeri finished nkujjukiza nti atu n'abakyala abalungi aba Be Well Therapy abo nno bakuteekateeka okwemanya na butya bw'oyinza okumanaginga emotions zo kikuyambeko okukolagana obulungi n'abantu osobole okusesetuka okuvaawo woolidde ku ddaala eriddako nkujjukiza nti abakugu mu printing indoor and outdoor tubayita ba solutions zonna ezikwatagana n'ebiwandiiko oyagala fulumya katabo oyagala fulumya magazine oyagala printingira banners tuyingira program y'ebyobufuzi eri mu maaso awo ekonkona genda mu baganda ba Hulk Media Uganda Limited abo nno bali wali eri ku Printers Arcade edduuka U9 omwaliriro ogwokubiri genda bakole ku nsonga zo tubeeyanza nnyo tetuyinza kwerabira bakadde baffe aba Iraj Charity Organization abo nno baana balenzi bato naye beewaayo okukola omulimu omunene ogw'okubeera nga banoonya obuyambi ate babutuuse ku abo bateekeddwa okubufuna genda wali ekyebando Erisa Road ekizimbe Benda Plaza otukire baganda baffe ba Iraj Foundation gwotuuseyo obuyambi bwo oba ogenda otwaleyo ensonga z'abo abeetaaga obuyambi ojja kubeera nga okolebwako mu mbeera esingira ddala okubeera ennungi tambula ne Labbaika Islam Media otambule n'okumanya ffe tukakasa
nti solutions zino zetulese Allah subhanahu wa ta'ala bw'asaasira ne muzinyweza tujja kuseseetuka tuve ku ddaala lino tuliko tudde ku ddaala eritweyagaza. Omwanjuzi era omutesitesi abadde Imam Bilal Kitimbo Uthmani Mmenya wano ku Labbaika Islam Media Imam Chamtowers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.